أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو إليه النشور. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أعوذ بكلمات الله تامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله تامات من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. سبوح قدوس رب الملائكة والروح. الله تمام زويا وتكسرزا tumusabate atuwama kyama lungi olunaku olulungi nekiro bw'anaaba azze naye atubeerere mulungi. Tumusaba atutaase obubi, ab'amaaso amabi, ab'enge, byonna bye tusuubira okubeera nti bikosa obulamu bwaffe, bikosa abantu baffe, bikosa eddiini yaffe. Allah bitutaase. Tumwebaza olw'ekirabo kyakyatuwadde eky'obulamu. Abaganda baffe bangi bamaze dda okuyingira mu bulamu bwe twolekedde naffe. Bamaze dda okufuna poloti zaabwe ku nsi eno eza wansi, ng'eza waggulu bagenda zigabira bannaabwe abasigadde nga balamu. Bamaze dda okwambalagana n'epoloti z'emagombe. Allah yatugamba alam naj'ali al-arda kifatan. Sifa abo abatondera ensi eno nga yegenda obbafata, yegenda gyemugenda okuwangaalirako ahyaan, abalamu nga bagiri waggulu, wa amwatan, abafudde nga mubateeka wansi. Eri olufa tubuuza bubuuza wakuziika, ekigambo kuziika okimanyi? Kifumiitiriza osirike. Ababadde mikwano gy'essaawa eno ng'ekibbeeyi kye bayinza okukukolera bonna nga bakkaanyiza watali kwawukana n'omu kukuziika mu ttaka. Ofuuse ekitagasa ekifo ky'obaddemu mu nsi wano, obwebbeeyi bwakyo n'obutali bwa bbeeyi bwakyo bukomye. Mwenna mugenze mu kifo ekifaanagana. Abaleero nno bakalekaleko bayinza okusiŋŋana mu ndabika za keesi, naye edda baakuziringanga mu mbugo njereere, ng'ekiraga obwebbeeyi bwo bungi bwa mbugo, n'otumbiira ne balyoka bakuteeka wakati w'entaana. Nze nakula kyekifaananyi kyendaba nga tezinnajja keesi, abamu bamanyi zajja dda. Ne basima entaana nga mpanvu, bamala nakufukamirako okuteekayo taddaata, ne bagiteeka wakati, n'olyoka owulira ettaka bwe likuba kuli, n'okakasiza ddala nti ogenda okuvaawo nga n'omuntu agizeeki ayabikidde ddala. Ekifaananyi kyali kyantiisa, naye kati bakigonzagonzamu, bakuteeka mu keesi ne bayiwako enkokoto. Ndowooza edda enkokoto yali tennavumbulwa.
naye ebyo byonna oba bakuziise mu keesi ya bbeeyi oba bataddeko emitayimbwa emigumu bakuteereddeyo ettaala ekituufu nti ettaala ye erina emirembe gyeri n'emirerembe gyayo bikolwa byo. Bw'oba oyagala kitangaala kikwakire otebenkere mirembe olina kukikolera wano ku nsi eyenewo so si eyeeri. Eri ne banaayalirayo amasannyalaze naye nga kungulu eno badde weeyisa bubi tojja kusangayo kalungi, ojja kusanga nzikiza njereere. Saba Allah atuwe okweyisa obulungi eri bantu bannaffe, eri mukama waffe katuleeta wano katonda waffe Allah jalla jalaaluhu tumweyisizeeko bulungi. Bw'ayogera tukakase nti ayogedde, bw'atugamba nti mukole tukakase nti tukole. Tukoleko kye tusobola ate tetusobola kumalayo. Bw'agamba nti temukola tugezeeko kireka, tugezeeko kye tusobola ate tetusobola kumalayo. Allahumma amin. Mu bufunze nze tulembalemba n'omulyango gwa Zaaka. Naye topiki ya leero bw'eba eyawukana n'ekinasoose okusomesa eggulu oba luli onnenya kitono oluusi wabawo kye bayita sabukul lisaani, olulimi lumanyi okuwaba naye abantu tebalina kusonyiwa. Oli ne walaba nga ddala mu butuufu olulimi owabye buwabi kabaka n'omuyita kalata agiyita nsobi tayinza kusaasira nti akoze eki awabye buwabi. Waliwo abanyumirwa ennyo ensobi zaffe n'agamba nti awo si kituufu kyoyogedde bwoti ganaawe kiwulya si kituufu naye nga osobola okusonyiwa n'omanya nti awo agize eki. Infact wano tuli ku mulyango gwe tugenda okusoma gw'abalimi baseekatwaha hajatijaliya. Bwe kibeera nga kyetwasomesa kinayawukana n'ebyaleero nja kusaba otwala ebyaleero kubanga sikyajjukira nti luli nakusomesa ntya olwaliro ngenda kusomesa ntya. Kati guyinza okujjukira teseeka lule watugamba bwoti ate leero ogambye bwoti. Bw'onoolabamu bwoti nga ziri bbiri, bwoti enkadde gireka ogende bwoti ono kubanga bwoti ono musengejja okusingaku oli gwe twakola ki. Tugenda mu makolero naffe ng'abasuubuzi ababulijjo abasuubula ilmu, ekituufu tugisuubula ku bannannyiniyo ne tubaleetera nga bakasitoma abaffe. Twetikka ne tuva wano ne tugenda tuleeta ebyamaguzi okuva mu baulama abatusinga. Tetusobola kumalayo biri mu katale wabula tulondayo bye tulaba nti bino bijja kugasa ab'ewaffe. Bye tulaba nga naffe bitukaluubiridde olw'ebbeeyi yaabyo nga tebijja kufuna bakasitoma tubirekayo. Bye tulaba nga bakasitoma bijja bayamba tubireeta. Abaagala okugula ne bagula, abatayagala ne baleka. Tuzze tulembalemba ne Zaaka naye okusinziira ku masimu genfuna yaliba abawuliriza baffe bakasitoma abamu batwebaza nti baganyuddwa naddala ku kigambo ky'okubeera nti omuntu Zaaka osobola ogibala ate n'ogyetoolera ate n'ogiwa abantu be tumaze okubuulira gwe kennyini nga wakati wo gwennyiniyo ne wakati w'oyo gw'ogiwa tewaliwo muwalimu ebyo byokwerinda.
so nga ne bw'ogiwa omuwalimu si kibi naye bw'oba omwesize asobola ogikutuusiza eri bannannyiniyo naye ng'ebiseera ebisinga obungi nga bwe tufaanagana buli omu yeemanyi okusinga munne bw'amumanyi kyalibadde kirungi gwe kennyini nnyini zaka ogiwe abo beeteeka okuweebwa kubanga olede tubakubuulidde. Zaka juuzi twalaba omukyala ayinza okugiwa bba abataweebwa zaka twabagamba be baana naki n'abazadde. Lwaki abo tetubalinza zaka kubanga ebyetaago byabwe bya buli kadde ate zaka emala kuyitako mwaka. Tujja kulinza kitaawo oba mutabani wo mwaka kuggwako olyoka okoleki omumaliro biki. Abo bakwatako olukwato olusooka bayingira mu maaliro oluyingira olusooka nga tebalinze zaka bazadde bo n'abaana bo abo bo tebalina mugabo ku zaka wabula balina omugabo mu maaliro yonna era be bantu nga wafudde abayingira mu maaliro obutereevu bazadde bo abaana bo pozi n'omu ku bafumbo ayingira mu maali yaki yabba. Abantu abatammibwa ku maali ya busika abo bo nga bagiyingirako obutereevu oyagala oba toyagala n'olw'amaanyi ge balina eri omufu nga bwe babeerawo ab'eŋŋanda abako n'ab'emikwano tebatunuulirwa nga weebali. Abazadde abaana n'abaki omu ku bafumba babiri abo tebammibwa. Omwana ayingira butereevu mu maali yani ya mukadde we maama oba taata bakibamanyiriza bubi kyeya taata we. Taata yekasi yaba ne ssente. Bamaama olwaliwo bakazi bali mu paliamenti olwaliwo baminisita basinga ne bataata ssente. Abamu basomesa abamu ba head teachers abamu bakyala olwaliwo abakazi bagagga kasita gweoyingira mu ndagaano y'obufumbo manya oyingidde mu ndagaano y'emaali. Omukazi ne kamutanda n'afa n'aliko omwami tekiriyo mu busiraamu nti omukazi asobola okuleeta abaami. Omukazi aleka ki asobola okuba nga yafumbirwa abasajja basukka ku omu naye oyo abaddewo ng'ofa yatunuulirwa bali tetukola ki wabula abaana be yazaala mbali bazitowa kyekimu na bano bosembeyo okukola ki oba okutegera bo bajja butereevu eri mu maali ya nnyaabwe. Naafi jjajjaawe mugagga jjajja baafudde n'atemera abaana b'ettaka ne maama wa Naafi mwafunidde yiikaazi 2 ezaluwana ebubiri akamu ye maama wo alina mayiro ya ttaka yiika 2 agawadde ekkanisa agawadde omuzikiti wakyejo mu maali ye yagabanga bwalabi kyavanga n'akaana kange kajemeyo atemeddeko yiika 5 jemeyo olumutemedde 5 alwalidde wiiki 2 n'afa. N'afa yajja butereevu mu ttaka lyani sirya jjajjaawo lya kati lyani lya maamawo. Kati weewunyanga nnyo nti ssente z'abakazi zijja mu ngeri etali yakukola kwa maanyi. Mangu ddala awo nga yafunye obusiraamu bumuwadde omugabo gwe. Katugeze ng'enkata yafudde
obukitegedde ngata bafa namwandu fuga tuyita namwandu siye mukazi wo oluseka lusimba butereevu mu byobugagga bwo obukitegedde nasikamula nagiraki abadde yakamalako liddaye emyezi 8 n'ennaku 10 twaha namutwala yakatwala ebyange twaha bamututte amaze naye emyezi 3 twaha ne lutema namwandu namwandu ayingira buti Allah yabagemulira surati Nisaa sura y'abakyala oba kutegedde gwe tuwaya namwandu kubeera awo ng'osaba busabiro gy'olaga baba bakakuwa oli naafa ojja butereevu eki anti omalayo emaali y'ekika mulamu wo naafi obadde wakatula emyezi ena egyatwaha n'akuwoowa abasajja bameka mu myaka emeka naafe abadde atagalatagala emmotoka nemukuba namwandu akyasolooza omukazi bwafiira nga asse mu namwandu emirundi egiwera 10 omukisa gumukwata obubi nga yafumbira banaku aba aluguddemu baba abadde afumbira bagagga nga kala ye mutunda agenda maaso nakusolooza duniya eno bannaye musaasire bwannamwandu bwangoberera tikasite emaali olina butuuka ekiseera abantu ne bakutya olwo ebibugagga byogenza osolooza bayinza okuleka nti oyo olumuwasa myaka 2 nga jegi nga ofiisa ogenze mba ofiisa kale bo obusiraamu tebutunuulira agamba nti ono yatta wabula omukisa gumukwata bukwasi oba tukiyita ekisiraani oba mukisa gwe nga bwoki mu byamaka kisiraani mu byenfuna mukisa omusanga ali awo alina amataka n'amataka oba kutegedda nti obusiraamu alhamdulillah ekitannaba kubeera nti tusiramuka mukyo kikyatutawaanya kuba waliwo ebintu byetusiramukamu ebyangu niwabo ebitukaluubirira okuba abasiraamu mu byo abakazi kibangwira nnyo okujja eri babba baabwe abafudde ne basaba emigabo gyabwe naye kikyatumenya nnyo ng'abaami okugenda eri bakazi baffe babadde ne ssente nga bafudde okusabayo omugabo gwaffe okugenda mu bakoddomi bo basezaala bo nobagamba bannange mwanzaala munnange yanfaako ti obusiraamu bulina kibwantemera mu maali ya munnange yafa aye ngene ngiye munne omulala kukuza abaana abasiramuze mu ekyo tebannawera bakyali baalubatu omukoddomi wamwe agamba ki nti akedde ku makya kyamusuzizza wano ngeri gyali oweewala eri ebutalijja abanyonyola ensonga ye munne amaze naye bazadde agambye nti mu maali y'omufu mbu alinamu omugabo si mbu Allah yamuwa etteeka lirikkirya teriyetagako ng'omukyala bw'alumba emaali ewa bba n'omwami kyekimu alumba emaali ewale nti agamba ki nti abadde ateesa nga tannaddayo ategeere ebintu bye Allah bye yamuwa byamunna bino naddi ate obusiraamu ekirungi ekibigo obwawa ne waffe Buganda ono munno ono eyakufuddeko yali yasikira ettaka n'aliteeka n'emmanya ge eryaani erya jjajjaawe erya ssengaawe owulidde kati kulya ssenga sekatwaha kwasaba yiika 5 Allah ze yamuwa zimuyitegeeza tikituufu ettaka libadde lyakamidda era liri mmanya ge mugabo gwe abadde apangisa nga balimirako nakifunamu kasente nalabirira abaana omugabo ogwo omwami gwayagala ku ttaka lyani erya munne lyasikira kwani ku sengaawe
wano wabadde bakolera nti wakika kyeno nti musiraamu busiraamu yabuleeta si kika ayita mu kawaayiro busiraamu nga kagamba nti omufumbo eri munne anaasookanga anaamutemeranga awo nno tukyayinawo olwatika lunene olwetaaga okuyunga kubanga ebya Buganda bikoonagana n'ebya Allah ng'ate amaka agasobola okusoosowaza ebya Allah ku bya Buganda tegannazimbwa. Ettaka lyani nti lyakamida ate omusteeka twagamba ki nti emaali eyo eyakamida n'ekyapa kirimu wasese kyasengaawe munne baali bafuuka be bamu Buganda wano abanakisomesa nga tumaze okufa bajja kisangamu obuzibu kuba nkirabamu emiggo nkirabamu okutwalaganya omuko nga nenavugisimu ki ttaka lyabankima nti kasita twagamba ashhadu an la ilaha illallah najja wano ne munzaala nenyingira simwanzaala twakuzaala mbyattaka awo kati tukkirize tugaane nti waliwo ebikyatulemye okusiramukamu naye tusaba Allah ya ayuha alladhina amanu dukhulu fi silmi kaffa abakkirizanga mwakkiriza busiraamu obusiraamu buyingire mu bugweremu bwonna era aya eyo njagala nnyo lwansonga nti omuntu waffe aba yayingidde ashhadu an la ilaha illallah ne bamukakasa nti gwe twaha kati kkiriza obusiraamu bwonna bukkoleko mu bulamu ne mukufa. Wano ewaffe kyemmanyi obaolyawo naawe kyomanyi nti omuntu bw'afa ti abadde musiraamu ti munnammwe yasiraamuka. Waliwo bye tusobola okumukolera ng'omusiraamu munnaffe, waliwo ebitulemerera. Ekisooka tumunaaza tumuzinga ng'omusiraamu ne tumusaalira ne tumuziika ng'omusiraamu. Ebyo tebiriiko akaayana. Entandikwa ekaayana nkeera. Omufu yalekeekera muntu nedda yafudde musiraamu nti nga bw'ataatulaamira nti tumunaaze nga kimanyiddwa nti yali alina kunaazibwa tiyalina bwetaavu kutulaamira nti n'emaali yange mugigabe muki byekola byokka kasaba musiraamu muyingire mu busiraamu bwonna yali abuyingidde. Tiwali kitwetaagisa kubuuza nti abange yalaama emaali egabwe mu busiraamu. Omusiraamu ne bw'otalaama kutulagira kunaaza ffe tuyingirawo obutereevu ne tukunaaza, era ne bw'obanga totugambye nti emaali yange mugigabe mu busiraamu era tuyingirawo obutereevu ne tugigaba mu buki. Era ne bw'oba wakola ekiraamu kyo nga tonnafa nti emaali yange tebagigabanga mu shariya nga waffe oli musiraamu nga ffe twakuziise, ekiraamu kiba kifu. Tulina okuyamba ne tukikutereereza. faman khaafa min muusin janafan aw ithman, kibw'obanga olabye ekiramu ky'omufu n'okifunamu okutya nti omusajja ono yalamye mu nnaama eyinza okumufunyisa omusango eri Allah, abakikyusiza ne bakitereeza tebalina musango. Yalaama kituufu emaali yange tebagigabanga mu shariya, njagala omuwala n'omulenzi bafune kyenkanyi, ekiramu kifu from the day one. Mubeere bakisa mu muyambe yali tamanyi, n'abaana mubagambe nti mukadde wammwe ekiramu kye yakola kirimu obuwaayiro obufu ngaako. Tulina omutereereza ekiramu kye gye yalaze asobole okubeera emirembe, kubanga kino kye yalaamye kya mirerembe gyali. Anayagaliza kitaawe emirerembe nti ffenna mirembe. Amiina. Kiraamu akatundu ako kafu, emaali enaggabwa mu shariya.
buli lw'olaama ebitajjansa abawalimu bakutereereza ekyokulabirako walaama ekiraamo n'ogamba ku dduwa ya 40 basale ente akapointi kafu wa walaamye ekintu mu busiraamu ekitaliiyo obusiraamu tebumanyi dduwa gye wagizeeki baakuwudiisa ekiraamo kitwale ennakasero ewa seekaani kamuga bakikutereereze kikomewo nga kiteredde nti yalaama ki nti ente eyo eri gaazu n'endaawo bagisalanga ku dduwa ya 40 ako kafu munnammwe yalaama n'ayonoona ssente mu kintu ekitaliiyo akokubiri oba akokusatu edduwa yange ya buli mwaka musalanga ki ente dumuganda ako kafu obusiraamu tebulina dduwa ya buli mwaka okukwonoona ssente z'abaki z'abaana abantu beetaaga nnyo okuyambibwako mu buntu ng'obwo obufu naye nga bano abali bo bannaffe baga kituufu ekiraamo ky'omuntu tekikyusibwa tukikyusa naye nosome bulungi aya ekwatagana n'ekiraamo ky'omufu faman baddalahu omuntu ali kibaddala n'akikyusa baada ma sami'ahu oluvannyuma lw'okuwulira ekiraamo ky'omufu fa innama ithmuhu ala alladhina yubaddiluuna abajja okubuuka n'akabalangulo be bakibaddemu mu kukikyusa naye ate nekijja akawaayiro akaddako faman khaafa min muusin janata omuntu bw'atya ku muntu ono yakoze ekiraamo nti yayingizaamu bajenifa obulyaza amaanyi ayagala okuddira emaali y'abafu ate agikole nga nteza buli mwaka ekyo kya bulyaza amaanyi omufu okulamira abaana be nti buli mwaka munkoleranga edduwa ne musala ente zange tolinaawo nte eyo ne musalanga ku nte zange kitebo emagombe gy'olaze tojja kuwa biragiro emaali oluvamu omukka emaali ya nnyini maali yennyini gwe akututte n'agikujjako emaali y'abaana yagigaba ye kennyini yagyegabira akawaayiro ako katereeze faman khaafa min muusin janafan omuntu bw'abanga wakisa mu b'eŋŋanda z'oli amaze galaama ebitajjansa n'omala otya nti akoze obulyaza amaanyi mu kulaama kwe emaali agizannyiddemu buzannyizi talaamye wabadde alaamira tewabaddewo seeka amulikiraki amuluŋŋamya yakozesezza mutwe gwe abamu bamanyi nti emitwe gyabwe gikola nnyo mu shariya nga bamaze okufa seeka n'aleeta bashariya nga abasoma eshariya baliwa nti tuutuno mugende mutunulire ekiraamo kya munnammwe tekibeeramu obulyaza amaanyi obuyinza okumuleetera obuzibu omufu asobola okulyaza amaanyiza mu kiraamo kye mukitunulemu bwe kibeeramu janafan obulyaza amaanyi bajenifa abo mubajjeemu obulidde zino ente ziyalama nti buli mwaka bamuppirenga ente bakole edduwa ekyo kifuna abaana mbagaye nti ekyo muzeeyi yakozesa bwongo bwe tewaliwo seeka amulungamye obwongo bwe bukonaganye ne shariya yagamba edduwa ya 40 batanga endaawo ye ako kafu abaana muwulira buli lujja lubeere ne seeka famire sheekhe ngate famire sheekhe muntu si wa mmere bano abaakowakowa emmere bwe munaafuna bafamire sheekhe omufu wammwe ali mu buzibu bammere sheekhe mubagobe mudde ku bano bakangalaasi batereereze ekkubo muki omufu wammwe mufune sheekhe wali nakasero ku williamu ng'ejjawo tutereereza ekiraamo kyamuze ekirabika kirimu bajenifa bangi kakati nganze ngundiisa ebyo byenjogera sibamanyi temumanyi naye ekiraamo tekyetaagisa kuba nti mumanyi nnyo soma tuwulire nti taata yagambye nti otyo endaawo ye nti otyo yakusalibwa nti otyo ku dduwa ya 40 ako kafu
nga sesise namu ate sinagala mu nnyo mmere kasita munsasula ako kafu nti kafu kati ate eddwa ya 40 nkugambye mu shariya kafu naye wewe olese bali basheekha abali emmeraga nti bagiremu ddala eryennume erenya amasavu agalenya obuleenya bo baagala kuwuuta wamwe wava n'empuuta amasavu g'empuuta yako kafu eddwa ya buli mwaka kafu nangani kafu sheekhe yakoze muzeeyi yakoze ekiraamo nga yeemaliridde nga talina sheekhe amulungamya oba yabadde ne sheekhe owakibogwe naye mwe bwemuba mututunuulira temulaba mubaseeka nti ono yajja ono yakona abaana nga bayimba bongalo zikonye ti ne bwe weesimula otya ebizigo n'oyeruka naye engalo zikona seeka ne bwabuulira atya ku ddaala kati lye muliko toyawula nti kati awo seeka ne bwembeera nzi tonjawula nti kati awo seeka yeeyiiya temwawula irimu zaffe nti kati awo seeka yeeyiiya kati kawo seeka asoma bituufu mba temunafuna busengejjo oluusi naffe tweyiiya naye bwolaba neeyiiya ako kakeke neeyiiya ng'ofuna akaveera akalimu ebyeyiiya ako ng'ossa mu byeyiiya kati bano baseeka bemusinga okuba nabo abeeyiiya abo tebajja babuulira mazima eddwa ya 40 bagimanyi nti mu busiraamu mweri nga nayo bakakasa nti eriyo naye erimu emmere tugende tukyusa kintu kyamufu gwe tumanyi nti ithman agenda kukifunamu obuzibu eri allah fe abalamu ffe tulina okumutaasa kati abalamu mutaasa omufu wammwe yaleka azanyidde akontanye n'amateeka ga allah olw'obutamanya kati ekiramu kimu kikole ki nekimutereereze anti obiba okuyiga tebigwayo biringa bya nnyanja mu nnyanja osikambulamu byosikambudde noloza nti bwedde mupozi oleseemu ebizaala akati Zaaka y'abalimi eno gye njagala okulongoosaamu obulimi wetutuuse ensi wetuuse bwa bika 2 n'obulunzi n'obulimi bigenze bituuka n'ebyennyanja bityo ensi nga bwegenda etambula olwaleero tulina obulimi nga buli ku mbeera y'abakadde baffe tulina zi sizoni enkuba eneetera naye ensi etuuse abamu twadde South Africa abamu nga tebalinda sizoni bali mu mwaka muki lwaki sayansi muki bateeka ebifukirira mu malimiro ne bakozesa amazzi gakuba muli bwe baagalidde okukola ki okulima kati tubuuza omusajja ono alimira seeka twaha ku nkuba ya allah zakaye yemu n'oli ateekamu mashini n'enkoba zikuba amazzi ng'olaba obwenkanya we buli ani yaliwadde ennene oli amaanyi gaataddemu kale kalulabe agamba atya ekyokubiri omulimi yenna ateeka ssente mu kulima kwe abalimi babika ebiwerako waliwo bano ba ajatijaliya ayina obumwanyi bwe ayina obusooli bwe kayiika 2-3-4-5 ni waliwo abasajja bofunuulira nga yalima ensozi ng'abalima ebikajjo nekyayi n'alima ne lukwata nakka n'alima ne lukwata nakka n'agula biroole ebisomba ebiki abapakasi abakola ki abasasula emisaala ekibuuzo bakyokya abamanyi bwe mba ngenda okuwa Zaaka nsooka kujjamu ssente
ze nateeka mu nnimiro kalakita zino ezisomba abakozi abatikka oba kitegedde katubirabe agamba hal tukhraju zakatu almazru'a ba'da hasmi قيمة المصروفات على هذه المزروعة أم قبل حساب تلك المصروفات seeka bamwokya ekibuuzo omukuba kakensa gye tusuubula owange seeka wange nakungudde kasooli wange ensawo 100 ensawo 100 ezo ekituufu sinza zirima muntu omu nateekamu ki kaakati nina ebitundu 2 oba embeera 2 embeera namba 1 kiro 100 luno lwentoolamu nga sinnajjako sente ze nateekamu wakina bakozi ddagala biki oba mmala kujjako sente ze nateekamu ebisigaddewo byengira ki kitolya naawe okyetaaga nange bwe nabadde mu dduuka nagambye ekyo kinteremu mu kaveera kibatwalire kuba byempangalyamu baki kiro 100 lwe nnina naye nateeseemu epikipiki eggaali akuuma akakuba emberenge kakati nyina 100 byonna biwedde zaka ngitoola mu 100 oba mmala kujjako buno obuma bwe nagenze empangisa muzeyi kirikirya mwedda mwawulanga muwuzi miggo nopangisa abasajja nobawa emiyini n'akaveera kakati towulira nti ekibuuzo ekyo omusajja akibuuza ng'abuuza ng'alinga munnayuganda omusuubuzi bagenda e China n'akireka yaba tatulyaza amaanyiza bakasitoma mukiwulire aljawaabu seeka agamba bwati tukhraju zakatu lhububi wathimar zaka y'ebintu ebyempeke ne zaka y'ebibala ng'entende oba okutegedde idha balagati niswaban fa akthar zaka ekukwatako gitoola singa eba etuuse mu muwendo eshariya kiro zeeragira oba okusingawo mu kitabo mwe nabadde eno yagambye ewaabwe kiro kasitoweza niswabu omuwendo gwa kiro shariya gweragira bw'oguba wansi towa bw'oguweza owa ne bwe gusukkawo okola ki yabaze kiro 657 nze njagala okugjamu ka kasri ka fraction akalimu ng'ambe nti 600 mu nkaaga kubanga 657 bwe tukisitula tukola round figure luba 600 mu nkaaga nti awezezza kiro 660 shariya ekugambye oteekeddwa okuwa owezezza kiro z'omuntu omulimi ateekeddwa okuwa zaka mu byalimye ali wansi wa kiro ezo gwe towa bw'oyagala owa buli saddaaka eyaki eya bulijjo oba tuli ffenna bannange ebintu bya zaka bino birimu okubala naafi si byakulya miceere ku idi omulimi wooweza mu byolimye kiro 660 zensawo mmeka 5 buli awezezza mu sizoni makungula tolinda mwaka bw'okungula n'olaba nti ekkutira zange 5 kasooli binyeebwa bulo bijanja ti gwe shariya awezezza 660 ekugambye nti bwe nkutunuuliza eriiso jjogi kiro ezo ze zitandikirwako omuntu okuwa aziri wansi tawa
azirina n'ezisingawo oyo atandise okukola kize zitandikirwako ye niswabu kitegeeza omuwendo gwe sharia oba ogw'amateeka g'obusiraamu ogutandikirwako awa agamba biqat'i an-nazari amma anfaqa ala al-mazru'i min al-masrufati biqat'i an-nazari setwagala otunuleyo kwebyo sente ze wateekamu fe tutunuulira kilo z'olina tetutunuulira sente ze wateekamu bannaye nalabye engeri ekyamaguzi ekyo tekirekekayo mu katale dagati kino kitwala kibaleme bulemi ggula neze sente zonna ze wateekamu waleeta akuuma akakuba kasooli emberenge n'ogula obukutya n'oyanika nako abaakoola abaasambula eddagala eyo totunulayo jjayo eriiso lyo tunuulira kasooli gw'ofunye ono ali mu lujja gwe bagenda okupakira ekkutya batuuze mmeka allah tomutunuza mu byemabe totunula emabega tandikira ezaka etandikira wano tukoze tutya لأن النبي صلى الله عليه وسلم قروق بانغ النبي كان لا يسأل عن نفقاتها ومقادير نغام النبي تيبوزا nga muntu kyatadde yagamba nga mugende mwite zaka yejindi nga temubabuuza sente ze baatadde bo lwatuuka nga bakagenda kilo mmeka tutandikira ku sitoowa eno ku kutya yabuuza nti kubanga buli omu ajja kupalapalanya mu ngeri ye nze nateeka mbezini nateeka tujja kulwawo ojja kwesanga nga ayinawo ensawo emu oba okitegedde nabbi teyabuuzanga abasahaba oba teyabuuzanga baleese zaka nti mwateekamu sente mmeka والمقدار الواجب فيما سقي بالآلات نصف العشر nti bw'oba wakozesa zimashini okufukirira ebimera ojja kuwa haafu ya kimu kya 10 wama suqiya bil amtari wal anhari wa nahwihima fima la mu'nata fihi al ushr naye bw'oba nga nkuba ye yakuyamba oba migga gya allah nga gye wakozesa nga totaddeemu maanyi gasukkiridde tokozeseza mashini gwowa kimu kya 10 loza mutera okuwulira abakatuliki nga basaba ekimu kya 10 mwete kimu kya 10 kyammwe kimu kya 10 al ushuru kimu kya 10 katukeze tukireetereko ekifaananyi nti kiro ekikumi kimu kya 10 kyakyo kiba mmeka kiro 10 oba kutegedde naye oli yakozesa zimashini mu sizoni ya musana wateva yafukiza bikibikipete tutunulayo sente ze wateeka mu gwakusinga okweteeka mu musana n'olima zakayo eba haafu y'oli eyakozesa obutonde amazzi ag'obutonde nusfil ushr haafu ya kiki ya kimu kya 10 ekitegeeza nti yawa kilo meka 5 oli naawa meka 10 ku buli 10 owulidde 10% eweebwa oyo yakozesa amazzi g'obutonde nkuba migga nyanja 5% ono yakozesa zimashini oba kitegedde ekyo ekyamaguzi kyadde kirekekayo n'agamba atya liujuri zino la tasfiyata liujuri sayarat wal ummal tetumala kusengejjako sente zaki za motoka z'okozeseza yadde abakozi tutunuulira sente z'abakozi tutunuulira sente z'ebidduka katugeze nti singa bibadde bikajjo oba mwanyi oba basajja balima zittani za litani naye okutegedde naye bwe tunaaba tutunuulira ebintu ebitoolebwamu zaka
yarhamukum ebitolebwamu zaka byebyo ebiriibwa ma yukutaatu wa yuddakhalu ebiriibwa naye nga biterekebwa ebbanga ebiriibwa nga biterekebwa ebbanga nga ki obulo kasooli ebijanjalo ebinyeebwa ebyo biriibwa naye biterekebwa ki ebbanga naye ate ennyaanya ebikajjo kyayi si bizinesi nnene tetuzitunuulira mu sayizi ya bya bulimi tuzituna mu sayizi ya bya bizinesi nti sente zojja mu bintu ebyo omwaka bwe ziweza omwaka esente ezo tuzibalira eri mu bya biizi eyo njawukana yaabo amanyi tudigiraba ebyo byemu ku byesaagala kugula mu butale buli ebikubaganya abaki agamba walwajibu fi zakati ikhraju ushuri zar'i ekyobwatteeka mu mateeka g'eshariya kwe kutoola kimu kya 10 ky'ebyo by'olimye in kaana asaqyu bila kulfa bwe kibeera nga okubifukirira tewakozesa maanyi wa nisfu al-ushuri in kaana suqya bikulfa ojja kuwa hafu ya kimu kya 10 ze kilo 5 oba wakozesa zimashini n'oteekamu amaanyi oba okutegedde waliwo hadiisi hadiisi weziri ezo newezi yaga fiima sakati sama ekyo ekibeera nga kyafukirirwa amazzi gaggulu enkuba waluyun oba ensulo au kaana isriya obanga kyo kyekyenywesanga n'emirandira gyakyo al ushuru kimu kya 10 wama sukiya binadhi bw'oba wakozesa nsolo oba bomba nisfu al ushur ojja kuwa hafu ya kimu kyaki wanga edda abamu bambi baateekanga amazzi ngi tekinologi tannajja tebagateeka ku nsolo oli n'akwata bagiyitaani kaani n'agenda ng'atambulira ku nsolo ng'akola ki afukirira ensi evudde wala enasubudde bubi kanzire kuba embalala mbadde mba Buganda nyene waffe bulunzi naki nakulima olwaleero twabadde South Africa eyo abalunzi baayo waliwo sizoni weetuuka ng'omuddo bagutereka buki buteresi naye wane waffe embalala newa negindi ina mukwano gwange n'ente ali gindino saidi zeno kulwe obulemeezi eyo bayitoyo batyayi gye balundira eyo erabiddeyo mu luweero eyo ng'oyise mu luweero n'ogenda eyo wala wali abalaalo bangi amata gavaayo mangi kakati abalunzi bakuno abo nabo lwe nadde ntambula ndaba ekipande ekyabalunzi n'ekyamawo mbuuzaayo bino ono alunda obulunzi ku ttale n'owa faamu nge zirya buli nga faamu zetuyitako noono alunda nga emmere agulangule bebamu emmere ye agulangule noono ziri mu ttale ziragi zirya endala yasiba biki kifaamu ki nakasongolere bateekamu bidda olaba ani abonaabona ennyo ono agula emmere agula bikutya bwe takiraba nti omulunzi alundira ku butonde n'omulunzi alunda mu nnunda yakugula mmere baagala okufaanaganamu n'omulimi gwe tuvaako omulimi akolera ku nkuba n'akolera ku ki min shuruuti wujubi zakati fi libili walbakari walghanam akamu ku bukwakkulizo obukutunuulirwa ggwe omulunzi osobole mu nte n'eŋŋamiya n'embuzi oba endiga okuwaamu zaka antakuuna saa'ima wahiya raa'iya kwe kuba nti
ezo zogenda okutoolamu zeeriisa za faamu ziriira mu fa edda faamu zaali tezinnajja baaleetanga mulaalo olidde omulaalo n'azigoba n'azitwala egindi naye nga zirya ku bya Allah byotatyaddeemu maki maanyi nti yeyeeyiya nti kandi kumululuuza kandi ekasaana kandi ekiteete kandi olumbugu omulaalo yaava ki oba okutegedde nga bwe tutatunuulidde mulimi oli abapakasi byeyagira ki kubanga ono ali ku bya Allah kitujja kutunulira mulaalo ono oba okutegedde asaima ze ziriwa akakwakkulizo k'omuntu anaatoola zaka mu bisolo biteekwa okubeera saima la kulfata fi tarbiyatiha tolina kaweefube mungi gw'otaddemu mu kubirabirira amma almaluufa naye bino ebirabirirwa biri mu biyumba bwe njogera ebiyumba saagala naafe atunuulire ekiyumba kyewaabwe ekirimu ente emu olw'okuba ebintu bino tubisomera mu nsi efaanana eyaffe naye omuntu asobola okulunda ebirume bye nga biri mu mitwalo na mitwalo biri mu biyumba kati ekyo kyekizibu bwe nabadde nsuubula bino nagenza okulaba nga ngenda okufuna obuzibu mu kigambo okunnyonnyola ebisolo ebirundibwa mu mayumba ng'abantu bengenda okubigamba bamanyi ente ya naalongo neya saalongo emu bbiri ssatu ne beerabira nti kyetwogererako abasajja bano baba babuuza ebibuuzo bazungu babuuza baseeka nti omusajja alunda nte za nnyama alina emitwalo 10 abalunda embizzi balundira mu bukadde joli abalamu kye tujje tusooke tulabe wano mu Uganda abalunda enkoko n'aganyina emitwalo 5 naye nga maama tazirabangako bukyazaalibwa wabula amanye enkoko ya namwandu gundi aga omukazi alina olwebeeya lw'enkoko lwayita olwebeeya azisanze ziyingira nga ziri 8 kaakati ngenda okufuna obuzibu mu kunnyonnyola byensomesa nga naafe atavangako mityana ngenda omubuulira ente gyatayiza kukola ki wano tubadde mu korona ng'ayingira ne batulaga ekyayina nga batta embizzi wazirabako mitwalo na mitwalo gundi alina embizzi emitwalo 2 gundi alina embizzi emitwalo 10 kati naffe bwe musomesa embizzi ajja gavi naye embizzi amanye eyagundi gye batwala ku ssekukulu n'ekaabira ekyalo talowoozangako nti abantu basobola okulunda akakadde k'embizzi waliwo embizzi ebakayanya gundi sima embizziyo gundi sima embizziyo akati omuntu omusomesa byenjagala okusomesa nsooka kumusiimuula nenziramu nemuli kondi naafe tewetaaga kusiimuula bwe si kusiimuula tojja kutegeera ki osanga abasajja olwaleero wano tulina empaka z'abalimi ku TV abasisinga batwala Netherland bakole ki bakomewo batuyigirize naye ng'enjawulo wakati be batutte bagire ki kati naffe bwe mugamba okulima obutunda bwongo bwe amanyi obutunda obuli ku muti gwa gundi naye neerabira nti omusajja ayinza okulima obutunda mayiro 2 ali ku butunda era bali abasajja ab'ensi ziri ez'ebweru baatugambye ffe gye tutaalambudde nti alima obutunda ye alima buki nga buli kimu ekikwata ku butunda mu faamu yekikola ki amanyi obbukamula tanoonya katale afulumya bikoze eki alima ennyaanya bw'atyo ow'emicungwa bw'atyo ow'akasooli bw'atyo omwavu talima omwavu akola mu factory oba sekyalinda mu katale biki oba okutegedde olowooza olunaku wano baffe bafulumya ecupa za bbiya mmeka oba okutegedde gwe naffe tojja kusobola kufulumya bbiya wa kampuni ngagga bainvesita olidde n'obulunzi butyo
gwosazeewo okuba mulungi nti ye oyina ente emitwalo emeka ndi kiki gw'ofuluma bufulumi abalundira ku large scale nga bamanyi nti mu faamu ya gundi wano lumu abatake bajja nga banoonya ente omutwalo gumu gwakusala ku dhuhiya nga zaatusattiza nange eddiiro nagiyingiramu naye paka bwe nagivaamu nga ndaba ebimenyera bwereere oli ankwata naŋŋamba seeka jja tugende tukole eddiiro ezindi olyo gwomanyimanyimu ku Luwarabu ndi odo batugenda tunoonye ente omutwalo gumu ne tukka mu faamu awo ne batulagirira omugagga waawo mukulu Kayondo okumutuukako n'agamba nti hayi nte nyinza obbafuna ya 10 naye bukyanzalibwa sirulabangako n'agamba naye waliwo omuto wange alinayo 2,000 tukyali ku mutwalo gwesigaddeko mmeka kasanvu ziweddemu mu district kale bali bwe bajja bo bamanyi mu nsi zaabwe nti bwe ŋŋamba nti njagala ente mutwalo ontwala ku faamu yine miliyoni y'ente ewanaafi ne tutegeeragana nti ku faamu yo njagalako ente omutwalo gumu njagala gusalira abasiraamu nti nti kaabye kalaamu nga tukola kyendagaano nga bagoba omutwalo nga gukolaki kubanga mu faamu alina faamu erimu akakadde alina faamu erimu akanaana alina faamu erimu 5 alina faamu erimu oyagala nti kikaaki bo tebakimanyangako nti ogenda okebera mu maka g'abantu ente emu 2 3 zino diiru ze tweteekamu buno obwongo obwaffe tuba tuli Saudi munnaffe omu omusuubuzi atuyingiza mu diiru teyannemaazi omanyiza okuva edda diiru sinsobola naga nti banaye gye ntambulidde engudde ku diiru ndi yaki naye kyokka bannayuganda tetujja kukulaakulana kubawo eddiiru tugiwulire ti omuwarabu aŋŋambye nti ye ayagala byangwe ebyangwe kituufu ono maama naleka alina ekyangwe kirandidde ku nnyumba etannaggwa konze ayagala byangwe ndiye naye tubinoonyeza tutya e Uganda nti nze njivuddemu sirabangako okusamba ya byangwe naye agambye nti basooka bamuleetereko ttani emu agireki ttani eze kilomera kilo 10 ezyo byangwe zijjuke mu muzikiti muno nebakati abange ti omutwe gwange tegukola kitasoboka ezo sente bwe muba muliagadde mulimpa ku Zaaka mubatemuagadde nze nnemye ayiyiza era Uganda nsi bagitenda obulimi kati bamanyi nti mulimu abantu abagiraki abategeera olidde ebyangwe gwalabyo okutya ebyangwe ayagala ttani basooka bamuweerezeko ttani egi nibaga ndi awo nze nvudde mulegezi mu bitabo byange sijja kusobola busuubuzi kubugatta bitayo abasajja abazungu bwe bajja wano waliwo eyajja ku dhuhiya nga ayagalira embuzi omutwalo gumu abaana bakintaddemu nze nno nkiyingiramu lwakumanya kutaputa luki oyo ajja obba tuluŋŋamiza abaana basse ettale omanyi kye bayita omutwalo wano mu kwogera olabanga ekijja okukolaki lwaki nti bo Abawarabu oba ziri ensi ezaakulaakulana omutwalo gw'embuzi bagujja wa gundi ne ku neeti abaako kakati wano bantu bagenda mu hijja nga banoonya ebisolo by'okusala oyidde tugende mu nsi ki abamanyi okulunda nti Uganda bisimilla nga baga twagalindibwa emitwalo 10 naye kakati bw'agenda mu Australia nga ayagala endiga emitwalo 10 agenda mu faamu ya muntu ki ate n'aleka nga tazimazeeyo kati ajja n'obwongo obwo yakati mu Uganda batugamba muli maamulunda mazzi gali wano gakyeno nereti njagala ente 14 ezo zifunye olabanga ekyangu kyolunakka wano embalala nga nzirina oleka faamu zonna ozimazeemu ente oba okitegeera kye ŋŋamba kakati abasajja bano babuuza ebibuuzo nga babibuuliza tubala kusimulamu bibyo tukuyingizeemu bino nti ono ayina faamu y'ebisolo bye naye faamu gy'ayina kumpi district namba
kwalundira bisolo biri awo yo bizinesi ye kubeera nti sente ze ziri mu byakwe ennyama teggwawo mu ggwanga kampuni nnene efulumya aga nti kati nzeeko naga nti zino faamu zino ezaffe ezakuno ndi kyankwazi nnyine nti emitwalo 2 zirya muddo gwa Allah ne zinywa ebidiba ne ziddeeka ebyo tebirimu kukolaki naye ono omusajja azirundira mu biyumba ngoze wali mulabye ente zirundirwa mu biyumba ng'alina okunoonya omuddo agujja mu nsi ez'enjawulo kampuni za muddo nazazikwata nga bwe tulye n'agamba ekyo kyo alundisa enkola eyaffe eyawano bw'ojja kuwa zaka naye alundisa enkola eri eya bizinensi eri oyo tawa zaka ya bisolo wabula ate tumuteegera muki mu bizinensi sente zajje mu bizinensi ye bwe ziyitako omwaka sente za bizinensi zimala kuyitako ki mwaka oyo netumulumba nti omwaka guno okoze otya munaye mu bizinensi natandika nento obukadde 2 wenjogerera nyina wakakadde kamu olidde ekyawukanako mu zaka y'ebimera ne zaka endala ezaka endala eza bizinensi zimala kukolaki kuyitako mwaka netukulumba mu bizinensi yo nga bizinensi so singa ebisolo wabula nga bizinensi yo akawunti yeeyimiridde etya kati gwe mu bizinensi kyetwalaba nti otoola 2.5% oba kuti ye rubu al-ushri olidde ku buli miliyoni otoolako mmeka emitwalo 2 n'ekiki gwe tukulumbira mutambuliza muntu alina bizinensi tukulumba mwaka gukoze eki naye omulimi tukulumba lwokoze eki lwokungula kyava agamba nti ebisolo bwe bityo bikola ki la zakata fil al-aghnam ebintu ebisolo ebirundibwa ebyo tetubiinamu ebisolo ebirundibwa mu busiraamu ente eŋŋamiya naki mbuzi ndiga إذا كانت ترعى الأعشاب من غير كلفة في علفها ebyendya by'ebisolo ebyo singa birundibwa nga totawanye olundira ku butonde gwowaki wazaka naye ono atalundira ku butonde ebintu byonna nga byaki tumutwa otawa zaka mu bisolo wabula awazaka nga bizinesi ki tulumba kampuni ye oluvannyuma lwa mwaka olidde naye ono alundira ki ono tumubala twagala atuwa ebisolo twagala atuwa eki bisolo oli atuwa ng'omusuubuzi akola bizinesi y'ebisolo ono tumulumba nga mulunzi atola mu bisolo bye oli tumulumba nga owa bizinensi atola mu bizinensi ye noza tuyinza okitwala n'ow'ennyaanya bwatyo n'ebintu ebirala nti olimye ennyaanya yiikazi mmeka nti gwe tukubalanga owaki omusuubuzi tukulumba mwaka nuga nti bizinensi yimiridde etya nti ebizinensi bwetnebwetnebwe oba olina omuwendo ogutoolebwamu ki zaka weebale ti Allah sente zange zino ndi musuubuzi wa nnyaanya naye alhamdulillah ndi musuubuzi wa mmwanyi omwaka gugenza okuggwako natandisa sente bweziti omwaka gugenza okuggwako nga nnyina sente bweziti gwe wennyini bw'oba otya Allahu nga bw'osalira akabbiri ku subuhi kuŋŋaanya sente zo mu bwesimbu oleke kuzite nga bw'otasalala akeemu mu kifo ky'ebbiri kuŋŋaanya sente zo za bizinesi bwe watandika omwaka bwe guggwako watandika ku ssekukulu nti ye kati tuli ku ssekukulu nti alhamdulillah natandisa obukadde 10 Allah nsaasidde kati ninawo 3 tewebba olidde ekirungi kya zaka kyetwalabye olw'omusajja yangaye nti zaka kye watukozeemu ekirungi nti kasa watuyigiriza nti edda mu baganda baffe ate ekyo kyewatuyambye nzira bugizinga nga ntaasumaani oyimiridde otya munaye njokya amatafaali gange naye luutuye nenkuzaabu kanu tire nti ziizo
yokya abaana bagende bagiriki kubanga mu butuufu zaka bw'otagiteeka mu bantu bo oba weeryaza amaanyi sigambye nti bw'ogiwaseeka nkata kikola bubi nkata gyemuwe agigabe naye nkata naye ajja kusooka kulowooza ku baki olunaagiyipa nga ŋŋamba asumaani nti toyimidde bulungi nti ye zino genda zigireki nga newammwe teriyo kika kigagga kyonna okuggyako nga muli balangira oba okutegedde mulimu bannaafi naafi ayagala kapikipiki akoye okufumba ku mikolo oluusi korona bajja emikolo ne bagiggala kyofuna baba wali mubayiza okulima kano katubaddemu ramazani ziyiseewo tebali abayita yidi ne ziyitawo bo weeyiya ejjuma ne ziyitawo enyimbe ne ziyitawo mawulidi ne ziyitawo tunaafa bufiiti katuge tulime bajjemudde ekanzu abamu batandise okubayizigana munange ebizibu ezo bifunamu fwafunyemu akati zaka bw'ogiza mu bantu bo nabbi sallallahu yagamba nti asadakatu ala almiskini sadaka nti zaka gy'owadde masiikini oli eyo sadaka naye wa ala dhirrahmi sadakatun wasila naye bw'ate bw'ogiwa owoolujegererwa omusaayi gwo okoze sadaka nga bw'okoze ya miskini ate bw'oyongeddemu ekirungo ky'okuyunga ki oluganda ate nga okuyunga oluganda tteeka wasilu arhamakum muyunge eŋŋanda zammwe omuntu buli lw'omukwatako nga wa luganda lwo oba oyongedde okusembera gy'ali naye okusembera gy'oli bannanga oluganda luno lwakubanga ffe tulutwala nga kirala naye nno oluganda ssebo kintu kikulu ekyaluyisa oluganda kiva mu kagamba akaganda temubaamu kintu kimu is a set kantu kalimu ki era kyekyayisa obuganda okuba awamu mune mukifuula uganda yo kitumanyi gye yava nekyali bbu vajjako bba obuganda nga tebo tebusosola muva rwanda nti ye mubeeraawo muva china nti ye mubeeraawo ensi yaffe yali ya buganda bw'abantu n'oluganda luno buli agwendako omusaayisiba ayingire mu kaganda kammwe olaba muleete omugulirewo ayingire ayongere amaanyi mu kiki omusajja omuzeeyi omu yali agenda okufa n'ayita abaana be buli mwana n'amukwasa akati n'amugamba kamenye n'abagamba mu bugatte bamala obugatta ne bukola akaganda n'agamba buli omu amenye akaganda kalema buli omu kawe gundi nekamulema kawe gundi nekamulema n'agamba mubeere ng'akaganda temubeera ng'omu bulibeera omuomu tojja kutambula naye bwe mulibeera akaganda mujja kukola ki mujja kutambula omu bajja kukumenya ojja kufuuka kaasa eyo gy'oligenda ng'oli omu ebizibu by'olifunirayo si bye bizibu by'ofuna nga muli mwenna gweokiraba weyagala okutunda polotiyo nga tuli wamu ffenna ne tugamba nti tetundwa ne wayitawo emyaka n'ogamba mwantaasa naye singa twakulekera omutwe gwo abazungu bagamba 2 heads are better than 1 emitwe ebiri gisinga ogumu era omuntu eyeebuuza ku munne teyejjusa ogati mbadde njagala kukolaba ekintu biikiti nti yeeni naye buli lwokola ekintu ng'oli ogwo oteekwa okwejjusa lwaki tinjagala kutunda poloti yange nti ye seeka twawula byotya nogirogirekamu kizibu ki ekikutte ti abaana tebaddeyo kusomero ndi yange nina zaka yange poloti kirege oba kale gitunde ogitunze sente mmeka nti bubiri tobeza nja kukuleetera obuna naye buli lwokozesa omutwe gwo ng'oli omu olaba bw'okozesezza omutwe gw'omu ne gukutunza obubiri ddaba bwebuuza ku munaga nti nze awo nyinawo yabadde wano eggulu ng'alabuza naye oli adde amubuza buna olaba bw'ofuniddwa sente olw'obuteebuuza
tagaanye kutunda naye ate akuwadde amagezi okufunwamu okusinga bwewadde ogenda okukola ki bannange nze seekatwala ebiseera ebisinga obungi sitegeera bya woofiisi bwenati genda mu bya pulaani ngerera mu ebyebyapa gwobitegeera buli kintu kibaako akitegeera ogenda okulaba nga pulaani akoze ki agikuletedde bw'oba kugenda n'olekayo figayo oyo yabadde South Africa twamulabye ku gundi ngali South Africa abalina endowooza ng'eyannaafi alowooza nti twatuuse eri batukwase kutiya obonya tetuna kye tukola okugjako okupakira ki owedde sebo oyinza okuva ebweru nga tolina ssente gwe bakugende nagenze kuzannya kapiira oba twagenze kukuba music twabadde ku bizinesi bintu bya ibada akati abantu baffe balina engeri gye baagala okusiimulwamu togezangako okukola ekintu ky'obuvunanyizibwa nga oli ogwo wajja kuyitawo ebbanga ttono oyakandi gundi watunda waawawaawo kiye meka nti busatu nti ate omusajja yakalye bulamu emirundi egi atunda bunabuna oligenda gwo gwennyini ogenda kusiringira wooli nga tolina muntu gw'obuulira wabula oyogera wekka bakola bakwesooza omusajja omukulu yajja ewange nagamba haji ntunda akantu kange kali poloti eri 5 ku mmeka bbanga liyiseewo 5 ku 100 omuyitanga mukulu kiwambi nambuuza naye bampa 5 tebansedde koze ne mugamba okusinziira nga bwe wafaanana bakusedde akuwa ensaavu anaagiweza nemugambe gwe mugambe bwotyo ne ku ndagaano naliko nga batuwa ensaavu nga muzeeyi yeewuunya okuva ku 5 ne tulamulayi oba okutegedde akali kali saasa akubuuza omusajja atanzibye biseera byadda ekigambo kwebuuza kikulu nnyo naddala ng'obuuza omuki omumanyi nze kati bw'ombuuza ebyamataka oba ogudde ate obibuuza bw'ombuuza ebbeeyi y'ebimera mwanyi biki oba ogudde buli kintu kiriko abakola ki kati tojja kubuuza mwabi wa nnyimbe tiwamu olumbe luli lutya mu busiraamu ansa naawe oba oli nayo ansa olina ki kyobuuzako gyenvaako beera noonya seeka tazivuma ate tazaabya nze nzivuma tojja naye noonyayo wawakati kati omulamuzi owaaki ajja kukuga nti ekintu tukiryamu naye tekiriyo kakati akulekera akapiira oli mubali abanaalya oba oli mubana baganzize ntya Allah teri agenda kulumbe nga musiraamu nga takimanyi nti teruliyo neddiwe ya 40 bwetyo bya kupalapalanya kintu kiremerewo kuba kirimu nange okulya nkwagala naye nyalenga naye ndyaba ekindira ebitaleka gwe naffe fe abatalabya twabogga waliwo ekintu teriyo seeka yenna atakimanyi titukirimu naye tekiriyo kakati bano abatali baseeka bannaffe bonaga nga seeka gundi gyali muliyo okulwa abaseeka gundi so temuliyo okulwa busiraamu nti bukyogerako gundi seeka aliyo olwama alimu okola ate gwe oliyo olwa seeka oba kitegedde naye bwe tuba tudde mu bitabo wano teriyo ajja kugamba nti bwe twali basahaba be baali ku dduwa ya gundi ya 40 baali tubuulidde nabbi engeri gye yagendanga na buli kimu n'okweddwayo okwebaka tugimanyi ey'okuzuukuka tukola ki egenda mu toyireti evaayo ne baama ne beerabira emukolo omunene beegutyo ne batusomesa milaha wakolo miyabirika wakolo mimayalika ne beerabira omukolo omunene kikutula nsingo kakati tetuvuula buvvuuzi wabula ffenna tuyiga buyizi
nti tusaba Allah nabi ebintu ebimanyi nti biruma naye bambi tebitutekyakola omusawo ng'abadde mulungi tasaasira mulwadde lumumba ku ddwaliro ebyo ne baleeta omuvubuka ibingira bamwesi wa dokita ibingira omugaye nti tumugye Kampala pikipiki bamutema ku kugulu naye kugulu kuganya okuwona tekuganye nti ye muteekaawo omusajja yaddira ebintu byonna omwana ne mumukwate ne bamukwata n'abanga n'akunya ekigundu kyonna ne kiddamu ne kireenya buto naye ng'omusajja ali kubiranga kubungakaaba ng'olwo y'omusawo talina kisa kyonna ne kiddamu ne kitira ki ekireenya n'amugamba owonye ogize ki n'aleeta eddagala ng'alinsiiwa liringa olubugo lanjolo agenda oddimba naakuba enduulu namugamba nti wawonye dda olidde kakati naawe enduulu eyo gyokuba nga tusomye wawonye dda awa ebiseera byo byawonye dda seetezo zawonye ate nze mungu mwebaza nali naakava mu ssomero nga ne kubuko bandi bubi ffe we tuviiridde mu ssomero nga niigiina yaliwo naye sebo ng'oyinza okufuna ebbaluwa za niigiina ezisoma emmeka ubundi agenda ku niigiina gundi agenda ku niigiina ensinga erimu baniigiina abasajja bakulu bazzemu bawoye bakazi bawe baniigiina koze nze omuntu asomyeko ngene niigiine balege baniigiine seeka ngenda kufuluma seeka bamuwadde tampeko ziri awo zonna zijjudde nnyo alinga ine edduuka ate bwamala omwezi guyitawo ng'ayitalinako neegi ndimbaga ndi banenze nga siniigiina tinaawe olimba ndibaddeko ndi aniigiina ganize siniigiina ebbaluwa ze bakuwedde munaawe oniigiine nabo zenkana wano kati bagenda banvaako mpolampola oyo taniigiina ekigambo kyokka niigiina min alghafirin auzu billahi nakuna min aljahilin nakisanga wano nga sakirekaawo ekigambo kya obudde obwo nga kipya manya ebigambo ebimu bifa ate nebirala ebizuukira oba ani yakikubawo tugenda kuniigira nene bamama maama waniigiinako ekigambo eyakiriita kyali kyabulagajjamu kuniigiina niigiina nga n'ekigambo kyennyini tekigula kati buli bwe wayitanga abantu bali mu ndongo tebakola ate tewali yakijjawo wabula kyavawo kyokka si ebe bakireeta kati embulaaka kati bantu bagenda baniigiina nga nze mbalaba mbayitako bamba wajjambu nga baniigiina osabujja bukulu wafuye ne mukazi we baniigiina banyumirwa konze lyefujje sirikola siriigiina ne bali emmere tebakyakola tugenda kuniigiinako tugenda sente bazifulumya basonda bino basonda biri bagenda okulaba nga bavuwala nozino ennyimbe zwatu maulidi ennyimbe ebintu ebyo byavuwaza ate nga tebiri mu umma muno singa obala sente zo oliyanga nti sente ebintu ebyo ffe tuli bebutambala sinzi simanyi nnyo butambala abasiraamu bayitirivu naye oyinza okumalako ebbanga ng'osonda nankani edduwa yagundi tenaggwa ate ku dduwa yagundi kwemuteeseze yagundi ku yagundi kwemuteeseze yagundi mwaka mwenaba muli mu miigiina abaana tebasoma muli mu nanka bw'owaayo sente entono nti oyo zaawa kakati njagala nkubalire naafe tuli bwebutambala abasiraamu abaani gye bali jjukira nti obungi bwabwe kwe kufa kwabwe naye nga buli wiiki olina okugenda ku dduwa naye kati zakusonda ng'osuubira ng'oli mwavu osonda sente mmeka ku dduwa si mutwalo buli wiiki si gyena omwaka ziba mmeka omwana oli ekitabo okisalamu n'ekalamu n'ogisalamu n'olyoka obaga nti gwe nawe eriko labba kati ngenda kuwono yeriko labba oli mu kulya olinakyo kika kya niigiina mu busiraamu niigiina w'obusiraamu kakati olw'obutakyagala nnyo kiyita niigiina ne mukyambaza akasuga koteri nti dduwa ya mufu
nja kubanyiiza mukandekera eri gye nabwasa banvaako bubinti oyo mutabuliigi akagambo obutabuliigi sebo katuyamba babanga abagaa ti ekyo kyonziira nti oyo tomuwandiikira bbaluwa eyatabuliika eringa yayonooneka mu buwonoonifu n'osigaza 10,000